Buli kooti weeyongezaayo omusango nze kinnumya omutwe kindeetera muli okwebuuza ddala nti ebigambo Hajjati Zuula bye yayogera, kuba Hajjati Zuula yayogera nti ngenda kusiraanya, ngenda kubonyaabonya, ngenda kuteeka mu kkomera, obulamu bwo bwonna busiraanire eyo. Oligenda okuva mu kkomera ng'oyavuwadde nga n'abaana be wakozesanga be bakukozesa. Kaakati buli kooti weeyongezaayo omusango. Neebuuza kooti ekakasa bigambo Hajjati Zuula bye yayogera, era be bali emabega wa Hajjati Zuula byonna byakola, kubanga bwe weegendereza ensonga nga bwe zitambula. Nze nali ku poliisi Kajjansi, natuukawo nga Haji baakamusiba, bamusiba nga 3, natuukawo ku Lwakusatu nga yakamalayo ennaku 3 oba 2. Naye Osisaidi yanzijamu engatto ng'agamba ogw'omusango tegubuuzibwako musango gwa Nakkomola. Waliwo abantu abali mu ofiisi za gavumenti nga bakola ne Hajjati Zuula, kubanga Osi yajjangayo n'omusibe mu kkomera ajja mubuulire obunene bw'omusango bwagendako. Ti omusango guno munnange ogenda naye ojja kumalayo ebbanga ddene, bajja kusiba paka luziraawo, ojja kubonaabonaawo, ojja kubeera eyo. Teeka ebiwandiiko teeka omukono ku biwandiiko bino. Kakati olwaleero nayewuunya luli kooti we yagamba nti ate Haji Ali okufuna beyiro, balooya ba Hajjati Zuula ne balooya ba Haji bakaanye nti looya balina okukaanya ne Hajjati Zuula ate Haji Ali okufuna beyiro. Kati nga neebuuza tukaanya naye kuki? Hajjati Zuula tukaanya naye kuki? Kubanga ye agamba Haji Ali yakwata omwana, ate Haji Ali yakugamba nga ali mu kkomera nti nze banguyirize omusango guno, bwe bakizuula nga nakwata omwana banteeke kalabba. Kakati gwe lwaki ogamba abantu bano bakaanye nti Zuula atwale ebizimbe, Zuula abeere nga yasinze omusango? Lwaki Zuula ali kwegamba era paka kati asigala akyalina factor kwegamba nga akyali determinant factor musango guno nti ate tukaanya naye tutya era kuki? Waliwo ebintu bye neebuuza ne ngamba nti abantu bano tebalaba, kubanga oweebuuza kiki ekifudde Zuula ow'amaanyi, naye nga abali mu musango bennyini be bafudde Zuula ow'amaanyi batuuka n'okumuleetera abakyala bamubugirize mbw abeere mu kooti kulw'okuba abaddemu yekka nga awulire emmeeme etendewaliddwa. Olwo agenda kutuuka agambe nti omusango nange nguvuddemu, kuba yagusigalamu yekka. Kati ne bamuleetera ate abakyala kimpadde okumubugiriza abeerewo nga tali yekka, kwegamba nga afiiringa comfortable mu bantu nti nina bannange bendi nabo. Lwaki ani ali emabega wa Hajjati Zuula ono? Hajjati Zuula ono ajja kuleeta obuzibu, kubanga abantu bajja kutuuka beekyawe ku nsonga za Haji Ali, kuba si be bokka abalina obulumi, abantu abalina obulumi bangi. Abakyala abali eyo nga bafiirwa amaka gaabwe, abaami abatulugunyizibwa, ensonga nnene, naye ate abantu bagikutte nga bo bwe balaba olw'okuba baagala ebyobugagga. Kaakati nsonga ki eremeza Haji Ali mu kkomera paka essaawa zino nga tannafuna beyiro? Musajja wa Katonda talina musango. Abasajja tukkirize mu nsi muno nti tuli bapakasi b'abakyala n'abaana baffe, naye ekisinga nze okunnuma, ekisinga okunnuma kiri kimu basajja bannange, nti Haji Ali abadde loyo, abadde mwesigwa, abadde akola buli kimu olwa famire ye, nga talyazaamaanya mukyala we, talyazaamaanya baana be, nga buli omu afuna kyalina okufuna okuva wa Haji Ali. Naye lwaki abakola ebirungi nti basasulwa bubi? Mukama Katonda teyatuteekerateekera kusasulwa bubi abantu abakola ebirungi. Tuveeyo ffenna abasajja tulwanirire eddembe lyaffe, kubanga bwe tubanga tukola ekyo kye tulina okukola, ate n'ebyaffe bye tulina, kuba Haji Ali yakimanya kuva ku ntandikwa nti omukyalo ono yalina buli kimu ekikye, ate n'omukyala naye n'amanya nti yalina buli kimu ekya Haji Ali. Kale kitegeeza omukyala akozesezza obukugu bw'ayina n'okumanya ekyo kyennyini nti kati omusajja ono kamuggyeko ekikye nga musse nga mututte kalabba. Ne Haji Ali abadde royo eri omukyala ng'alabirira abaana be, ng'alabirira mukyala we,
ng'akola buli kimu ky'alina okukola ng'omusajja olw'okubanga amanyi nti obulamu bwe ne maali ye yonna eri awo. Kakati buli musajja yenna tugambe nti omusajja ne wonaabeera mulungi otya era amagoba agogeego. Abakyala baweebwa ssente mu bbanka nga talina musingo. Omukyala aweebwa ssente mu bbanka nga tatumiddwa mwami nti genda oleete mwami wo. Ennyumba buli lunaku abasajja bazitaasa ng'omukyala yajeewolerako naye nga tebaamutuma mwami. Kyokka ggwe omwami bakutuma omukyala n'abaana, n'okutunda ekyo ne bakutuma omukyala n'abaana. Kitegeeza ffe mu nsi tetulinaako kaffe. Naye ne bw'oba mulungi otya bagambye nti ffe tulina kugabana tutyo nti kiguleda bwe kimala okusenda kolansi ne kimunyiriza ate bakireetera tractor okukijjako. Ffe naffe tugende mu bulamu obwo nga tubulabira ddala tubeeko kye tutereeza abasajja. Tumanye nti naffe mu nsi muno tuyinamu eddembe lyaffe ng'abasajja. Abakyala balina women empowerment. Ffe bameeni nedda tetulinayo kibiina kyonna kye tulwanira nti kino. Equity for men, boy child, abasajja mwenna mbakunga nti muveeyo ku Mande aje ali akomawo mu kooti mujje mwenna. Lino tulwanirira ddembe lyaffe, ddembe ly'abasajja liryazaamaanyizibwa. Mujje ku kooti kwa ikooti nga 25 tulwanirire eddembe lyaffe. Kuba kino si kya aje ali ng'omuntu wabula kyaffe ffenna abasajja nti bwe bulamu bwe tukola ki mwe tuyita. Omukyala olaba n'abaana olumukoonako nti eddembe ly'abaana naye eddembe ly'abasajja liri luddawo. Ensi yonoonese lwakuba nti gavumenti yasoosowaza nnyo abakyala n'abaana. Ffe abasajja abalina okuteeka butya bano abantu bwe batambulidde n'okubagayidinga ki kye balina okutambulirako ate tebatuwadde mukisa gukulembera famire zaffe. Kati bali be batukulembera yensi kyova olaba ewabye okiwulira. Kati ensonga ya Aji Ali tuleme okulaba nti ya Aji Ali eka. Eno ensonga efuuse ya ggwanga Uganda, efuuse y'abasajja n'abakyala kubanga n'abakyala abalala kyemutannalaba kye kino. Abakyala bonna si babi, abakyala balungi. Yes, buterevu yono ye mukulu General Bitokote era nga oyo muko wa Aji Ali. Y'omukulu batandika olutalo luno olw'okubeera nga alwanirira Aji Ali. Mwabajjukira stories zino zonna gye zatandikira ku mukulu ono. Omukulu yavaayo n'agamba nti abaayi bye mwalabye ewa Ruth Kalibale ebyo byonna babalimba. Agamaziga ge mulaba Zuula akaaba obwo buzigaziga bwa kiyaaye. Omukazi alimba alina ebigendererwa ebibi eri omukulu Aji Ali. General Bitokote ye yatandika olutalo olwo. Ffenna olutalo lwe tulaba nti amudda lwandiyamba musajja waffe Aji Ali n'abeera nga essaawa yonna afuluma ekkomera. So mu ngeri emu oba endala asaana okubeera nga munanga ate yeebazibwa olw'ekikolwa ekyo mwanattu ekye yakola. Ku byasinze okusimbako essira kyekyabasajja okubeera nga mwanattu bafuna justice. Abasajja amateeka tegabalabawo, amateeka tegabalwanirira, amateeka gafevalinga nnyo abaana abato nga kwogase n'abakyala. Abakyala amateeka gaba favoringa nnyo nga bokiwulira. Nenze ndowooza ekyo ekintu kyaviira ddala kuva eri dda nnyo ku bajjajjaffe. Ebiseera ebyo nga batulugunya nnyo abakazi babakuba ng'omusajja abeera n'amaka nga mu maka omwo ayinamu abakazi nga bananga bonna babeera wamu nga yagula embooka ennene embuukuli ebeera wali mu nsonda ng'omukazi kasita asobya embooko ebeera erina okuvaayo bwetyo n'enyooka. Ebyo nga bye byaviirako domestic violence. Amateeka ne gabeera nga munnange gayina okuvaayo okubeera nga gakola nnyo ku baami. Nga gakola nnyo ku baami nga kasita otulugunya omukyala ng'ebitongole ebirwanirira eddembe ly'abakyala bwe bityo biba birina okubeera nga mwanattu bivaayo ne birwanirira omukyala. Kakati byakyukamukko ku mulembe guno nti guno omulembe omukyala takyakubwa, guno omulembe omukyala tebakyamutulugunyira. Kizibu nnyo okusanga
omwami ku mulembe guno atulugunya omukyala naye kati ate amateeka g'oku myaka giri nga abakyala batulugunyizibwa nnyo gakyakola ne ku mulembe guno ng'ebintu byakyukamu abasajja tebakyakuba bakyala abasajja tebakyatulugunya bakyala abasajja b'omulembe guno tebakyayina nnyo jjoogo ku bakyala kale ng'oggyeko ebwo obwenzi n'ebirala ebirala abakazi bye beekwasa abasajja ku mulembe guno kizibu nnyo okusisinkana nga batulugunya abakyala naye kati ekyewuunyisa amateeka gali ne ku mulembe guno gasigalawo ekyamazima ganyigiriza nnyo abasajja gatadde abasajja wansi ku ttaka amakomera gajjudde basajja naye ng'ekyamazima abasajja tebalina musango nagumu gwe baali bakoze abasajja bali emabega w'emitayimbwa naye nga emisango gye babavunaana egy'okutulugunya abakazi egy'okukabasanya abaana nga tebagikolangako naddala omusango gw'okukabasanya omwana omusango ogwo abakazi bagukozesa nnyo kuba bagumanyi gwo guba gusobola okuteeka mu nkomyo nti gwo ne bw'oyogera bwogezi nga toyina bukakafu omusajja bajja mukwata bamurimandinge bamuteeke mu kkomera abeereyo nga bw'ajja mu kooti awoze ebbanga ly'anaamala lyokka nga bali mu kuwoza omukazi ye aba alaba akoze eki akubonereza aba alaba akukozeeko revenge nga kiwedde niwe baba tebakusalidde omusango ne gwe guggwa nga tegukusinze ebbanga ly'onaamala ery'emyaka ena ng'ogenda owoza bakuzaayo we bakomyawo mu kooti bakuzeeyo bakomyawo mu kooti eryo limumala okubeera nga akurivenginzeeko bw'aba nga alina ky'abadde agala okurivengingako kwegamba General Bitokote ndooza mumwewuliriddeko ye kyasinze okubeera nga asimbako essira kwe kubeera nga wavaayo ku bitongole ebisobola okulwanirira ku basajja sinakindi kwe kuva gana amateeka kwe gakwata ne bagalongosaamuko kubanga amateeka gatulugunyiza abasajja bangi nnyo ng'essaawa eno bali makomera ku misango gye batazza ku misango gy'okukabasanya abaana kuba wogenda ku poliisi n'ogamba nti obba wange yakabasinyanyiza muwala wange definitely omusajja bajja kukola ki bajja mukwatirawo bamusibe awo okuwoza kulyoke kutandike okuwoza okugenda otwala emyaka 5 plus obeereeyo nga bwe bakuzaayo mu mukomera we bakomyawo mu kooti kwegamba n'obeeranga mu kwetooloola bwetooloozi ogenda omaliriza emyaka 2 okuzuula nti ddala omusango tewaguzza nga mu butuufu obonyeebonye ekimala ng'omukazi akikoze so amateeka geetaga kubeera nga mwanatu gatunulwamu oba si kino wavaayo n'ebitongole ebisobola okubeera nga bwe bityo birwanirira ku basajja kubanga kino tekitandikidde ku Haji Ali gwoba okirabidde ku Haji Ali waliyo n'abalala abali mu makomera ku nsonga ze zimu ng'eza Haji Ali naye ng'emisango tebaagiza abakazi baabi bakola kubeera nga babeesasuliza barivenginga nti kimukola oyo omusajja abeere nga ayiga essomo bakazi babikola nnyo ebyo ebintu ng'omukazi yakikola kubeera nga yeesasuliza musajja omusajja alina we yamunyizaamu yamukwatira mu bwenzi n'agamba kankisibise nakyo kimpulire ng'akomekereza akusibyeko gwa kwata mwana bakutwala eyo owoza emyaka 2 emyaka 5 ng'oli eyo bagenda okuzuula nti ddala tewaguzza nga bambi emirimu gyonna gyafa ng'oddayo buto ng'odda ku zero embeera bwetyo yeeyitisa abantu nga General Bitokoto okubeera nga banoonya abasajja nabo bafune ku justice oba amateeka gano gatunulwemu bagakolemu ennongoosereza galeme kunyigiriza nnyo basajja kubanga kizuuse n'abakyala bagakozesa nnyo okusobola okunyigiriza abaami n'okusobola okubeera nga beesasuliza abaami naye eyo yembeera nga bweri sides eyo era nga essaawa yonna olunaku lujja kubeera lwa Mande lwe tugenda okuddayo wali mu High Court mu kibuga Kampala okusobola okubeera nga mwanatu atuwuliriza biki ebyavudde mu bail application okusaba bail ko kwakolebwa dda okubeera nga Haji Ali aweebwa bail abeere nga awozesebwa naye nga mwanatu ava bweru kubanga guno omusango munene tasobola guwoza nga bw'ava mu kkomera ate nga bw'ajja gusobola n'otwala emyaka n'emyaka kitegeeza emirimu gy'omusajja bwe gityo giba genda kufa mu ngeri etategeerekeka nga n'ebintu tebinnaba kakasibwa oba ddala yabizza ebyo bimusibibwako kale updates zonna tujja beera nga tuzikuwa wano ku Jika Media. Kyobokola
wekumire bwekumizi ku mukutu. Nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga gena maaso subscribinge, olikinge, okomentinge ate era osharinge. Tewerabira kutaninga on notification bell yo Butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna toka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo Butereevu video ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwabatobera ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatobera waka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini ekyemusingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.